Omulamwa gw'olunaku mu kayisanyo. Nkubulye kinyamba. Kina we kinyambira. Mufuna muli w'omumanya. Mumanya enviiri zasiba wajja azisibira ngoye kikati zayambala nemmanya wa wansingira kati wendaba wayina weakness nze ate wenkola ki. Nawe Joseph ndaba budde omala babeere obudde okolamu ekintu ekirala. Okubeera ng'olina mujjawo naye nga tomumanyi bwe kikuleetera obuzibu. Nze sirina buzibu. Olwa byange akulirire. Okisobola okugenda ku mukolo n'atulaliga gw'otudali nga tomanyi. Nsifaayo kasamba nga nazze nayambadde nga bwe njagala nnyumye. Naye my dear nga nze omuntu mujja wange nina omumanya gy'azaalwa byakola n'enfuna ye. Nasiraba ky'oba ofuna. Kasita okitegeera bw'oti osobola okumanya gwe osobola okukola ki okutambula naye. Naye mukyalo obeera eno nga mujja otomumanyi engato yeekubaza mitwalo 12 ozungira muniigina wa 10 mu kibuga. Bwemba sizisobola omunonooza nammenya okimanyi nti nosobola laavu kati yafuuka ya competition nze competition zisobola ogenda kumunonooza nga mukazi wadde kati kankubulire onajjawo sente naawe zinakuleka ebbeeyi. my dear nkola kyonna ekisoboka okulaba nti ntuuka ku levo ya mujjawo. Kati kyogendera mu bwenzi ofune abasajja abalala basobola okukola ki. Okimanyi nti nategedde nti kati adiringira mu bitengi zino ngenda zita nzira ku bitengi kati. Naye bannange Joseph. Nzira ku bitengi. Olwokuba mujjawo kyali. Yes. Ate ennaku zino yeeyerusa nkulayirira nange essaawa yonna. Kyetofuna muki? Mbisanya anti yakudda ku musajja wange n'amwewanikako. Seetaaga kumanya mujja wange yaani saagala kumanya. Nga bwe yeewanika ku musajja kati agenda kumanya nti bwe yeewanikako si mwangu. Yeeyerusiza alina kweyerusa. Omulamwa gw'olunaku mu kayisanyo.